kino kyakuna kyasaba njagala kumanya mu myaka giri gyonna 15 yali tasobola talina mpuliziganya na kyamaani amuli mugamba nti nfuniraayo meeting ng'eno njije ndabe abantu bange biki ebibasoomooza byegenda okubateeseza ate leero tetwakola bannange era saagala mukaba mu maaso gange kakati ndowooza omukulu naye muwulidde ndowooza kya bugonjofu buli omu okuwuliriza munne nze kyenvudde nkikola n'engira ki nemuwuliriza abakulembeze abali wano nsanyuse okubalaba n'abatasanyuse kundaba nze awali obukyayi nsasuza kwagala nsanyuse okubalaba ate ndowooza ne mu 2010 bwe najja saalondebwa bonna njagala kwebaza chairman okuyita olukiiko luno ate nange n'ompita nebaza kubanga muwadde abakulembeze bonna omukisa ne babaako bye boogera nabadde ndowooza nti nja kusooka mpulire abalina bye bambuuza naye kati kanjogere ebyange nawulirako nga waliwo agamba nti akabanga kano kembaddewo bwenzija nina kuwa accountability aŋŋamba abo abeetegeerera okubigenda okututtira ensi kwe kubeera nti abatayagala kuwuliriza bannaabwe baagala nnyo bawulirizibwe waliwo ensonga lwaki abateeseteese olukiiko luno balonzeeyo be bajja okuwa omuzindaalo olw'ekisa kya Katonda waliwo abantu ababeerawo mu biseera ebyenjawulo ne baba bankizo ne bakulembera abalala mbadde mbasaba obugunjufu bwa oyo Medad Lubega Sseggona akali amaggwa azzeeyo ku ground e Busiro East ne ground emutwala Kantindigwa jukira tugambye yayina ground mbwe ekibiina kyasinzidde kuki okumumma kaadi era ng'agamba mbuno yakira yasinga bino yabyogera lwe yatuuza press conference n'agamba yagenda kujja independent be bagambye mbuno yamiddwa kaadi mbwe tamanyi ki ekyamumisiza kaadi kati bwe yali kyo ku CBS amyuka deputy secretary amyuka SG omukyala Aisha Kabanda namugamba nti ku kimu kwebyo nze kankubbireko ku kimu kwebyo Sseggona naawe okimanyi tokyalina ground waluzinga touch ne ground abantu bakukyawa n'awalaze empaka kati bwe yali ng'ayogera wano ng'atongozanga magenda kujja Isibo independent ng'agamba nti ye ground agirina abantu bamumatira nnyo abantu bamwagala nnyo bamufiirako naye katambike tutandise nako kawulidde abantu bamugamba tukooye swagala kula mu maaso gaffe tebaagala kuwuliriza byayogera kubanga yabalyamu olukwe yabavaamu nti ebbanga lyamaze lyabaka 15 abateetangayo olukiiko na lumu kujja ng'agenda akyalira brazita batya ebyalo ng'agamba chairman mpita ku bantu nyogereko ntabo kibe tekibangawo wabula bwe bamumye kaadi kati akitinkiza azunga ayita bachairman akuba bo bakimanyi nomanya omutemera butemezi agenda atemera bachairman tibane mwite ku lukiiko lw'ekyalo zinyogereko n'abantu kati abantu bamugamba tetukwetaaga ne wano yatugamba nina alina ground era ndoga kigenda kuyitirira soka owulire wano banga tulonkinge manifesto na anti n'akabonero kagendero kakati tuli mbadde ngana okuwa manifesto kubanga mbadde nzijira mu kibiina ekyokugira mu kibiina abooluganda kaadi teriiwo kitadde launch ya manifesto n'akabonero zijja kudda okunywa awo engalo zeveera awo wennyini mu makage engalo zeveera
wale badde bakitizanyo batuse kuloncha manifesto n'akabonero zijja kudda okunywa engawoneze byawe bakimanyi tezijja kudda kunywa kati eyatukama tezijja kudda okunywa asaze wagende ku ground apereza abantu baddemu bamwagale baddemu bamukunde sana naye manyi kyatambuza ali mu kwesoma ali mu kwenyumyako biki byakoze emyaka 15 naye nga bba abantu tebakimanyi nti naabikoze naye otunulya fesi z'abantu just abatudde awo balaba bamukedeka agamba ero nno baako abonera ki musajja watu kati abantu baletagendamu kati balera agenda abazungamu kubanga bamumye kaadi ayagala kudda mu parliament ku bwannamunigina babantu abayita basiru mu kifo kyakuleka abantu bamugambe nti wannange otukoledde kati yalina bajjukiza munange nze nazimba kyaki yawali anti mumanyi nze nazimba omuzikiti gwawali anti mumanyi nze nazimba wali ololololo abantu bakutuma kuzimba kyaki kyoga agenda mu parliament tewaliwo kyaki ze basabiramu abantu banyivu soko owulire gwe ene yawa no sent wajito sent sent church y'abakristaayo nibo bali bakusirisa sonda emugongo nibo bakutanisa sonda enabaziza tebannabana kuzimba church juzi bakuta kulabondo buli kaseera sonda mu masanda nazimba ekkanisa eyo paka lwe yakuwaga kuzimba n'abakristaayo bayo omuzikiti abasalira wali kafumbe emirundi waliwo mwali mu kusirisa sonda njagala nkole ebyo ng'omutuuze munnammwe kubanga byebiri mu busobozi bwange naye abooluganda ekisooka tekisoboka nti osobola okutambula okuva constituency eyo weetandikira paka weekoma etandikira ku nikaani ekatale neekoona ku masuuliita ku kyalo kye bayita Ntinda omubaka ogenda ogaba ekisembayo ku kyokugaba omuntu awanika omukono nga tampalana ng'agamba nti kyakitiibwa okujja ewange Nakasozi n'enkuwa emitwalo 2 ogenda ogulira abaana b'akawunga n'otuuka e Nakasozi oba wano ekyengera mu tawuni afumbe nagatuwe ku sente seko n'ava kuwa mitwalo 2 ngamba nti kyakitiibwa si kyakitiibwa naye alooza okuba nosente obukadde 3 nga ziri mu mmotoka ne bazibba bubbi nga sobola nagamba nti ababazi bootuddemu awo ate si kwebagulireyo-ko ku kyuma ekyomulembe babajje ebitanda bajje bajjabwe nga bya mulembe kuba ebino ebintu bannaye bisoboka labayo abakulembeze be tulina bewano okuba nga baasoma nnyo naye ate nga bawala na intaneti nnyo nga bawala n'omulembe oguliwo nnyo basigala eri mu analogo nze mbayita ba retard. These leaders, the so-called educated, twatekebwa they are retards. Basigaleri balistagana nti tebeyubula tebedza bujja tebatambula na nsinga bwetambula. Okimanyi nti China wali ebyuma ebyoku ebibajja ebirungi okuzaama ate nga bya bbeeyi layisi bbeeyi dondolo ng'osobola okubigula n'obiteeka mu baana ababajja ekyengera n'obagala nno mbawadde mbatoneddeyo bino bannange mwongere ku mutindo. Tetwagala kuddamu kufuna bintu biva bweru kujja wano kugulwa. Tetwagala bantu ba wano genda ate ku byalo birala eri mu kibuga kugulayo bibajje nga mwana ba wano mwemuli mubajje ebintu eby'omulembe mbawadde ebyuma biibyo ate sitali munsasule mpola mpola bwe mukola mumpeeyo akase nange munzizeko mbiguze sente bwezi ne kati munzizeyo hafu oba mbiguze munoonye mukole munzize sente zange mubitwalire ddala. Oyo ye mukulembeze kulaba abaana abavuddeyo abeeyiiya n'obakwatirako naye mmwe temukwatirako bantu mweyita bannaggwano kati ensemaze kubijjirira nolowooza nti nolina okuddayo bajjukize nga bwazimba church kanisa kati kanisa zibayambirawo abo bootuddemu awo kanisa zibayambira gye bali emmere balina emirimu gyabwe gyoyimirwa lwaki togenze mu kanisa no balina mu kanisa no bagaba nenzo nazimba church eno lwaki kanisa neyamuzikito gye bagambira ku bizinensi zaabwe baagala kigenda kuyamba bizinensi zaabwe baagala amakubo nga malungi tobyogerako basirika
Oshitegedde lwakuba mu maino mwayitawo mujja kwenyiga ku muyaga ogubagulwa essaawa eyo gubayisewo mugende mu parliament muli ensimbi mubyerabira emyaka 5 tuyagala kwetayo lyeyo enyinyibwa mufunyize mwachamana okukyama kuba mwenyimbwa ebitali mu makulu kati ensi ekubijiridde oddayo olina kubajjukiza byewakola bw'olaba ng'omukulembeze ajja okujjukiza abantu okubagamba biki bye yakola omanya talina kye yakola okitegedde bw'olanga abantu olina bagamba nakola kino omanya talina kye yakola oyo yatandise avuma Walukaga nga amuyita muyaga nga gamba temumuwa kalulu oyo muyaga simanya tasobola mutamiivu biki kati omuliro aguwulira munnange oyo n'agamba twali ku kisaawe ekyengeraawo amanyi tuli mu kooti bawaabira abasambira mu kisaawe kyekyengera omupiira nengendo bawuliriza naye bwe twali tunnyonnyola abataka munnange n'agamba ebyamagezi mbibuuza oyo Honorable Segona kubanga nze ndi muyaaye mbeegayiridde abayaaye tetugenda kubatuga tetugenda kubagoba mu nsi yaffe naye abayaaye tebasaanira kuweebwa mukisa kukulembera abaana b'abataka okubatwala n'obayigiriza obuyaaye kano nze kambagambe mpa omuyaaye nankulembera okusinga okuwa omubbi okunkulembera omuyaaye talina kyagenda kunzibako agenda kwenywanyaga yagende okitegedde naye ate omubbi agenda kujjanzibako byentuyanidde oluusi atwaliremu n'obulamu bwange bwe kiba nga bwetunulira Walukaga Mathias Mulumba nga byayimba ebyakadongo kamu ng'obuyimbi kitegeeza kuba muyaaye bw'oba ng'oyaayuuka n'ozimba amaka n'ova mu kuzimba amaka n'ofuuka omukulembeze mmeeya n'oteeka amatala mu kitundu kyo kibeera nga kyaka ng'ogoba enzikiza enguudo ezaali enfu n'oziteeka ku mutindo nga gwe Walukaga omuyaaye then abaana bafasana babeere bayaayemu nekyagulanyi bati ebibozi bamugamba nga mbu muyaaye munyiwanjaga atamidde era ne kati bakyabyogera naye nga Kyagulanyi abasinga si ssente si bumanyirivu si mumanyifu okitegedde si bitiibwa abasinga byonna hands down gwe bagamba omuyaaye ne Walukaga kyekimu abasinga tebalina kibamwenkanako Walukaga tebamusinga nti babadde mu parliament myaka 25 tanabeerako mu parliament naye nga abasinga ettutumu abasinga obumanyifu abasinga essente abasinga Walukaga naye gwe bamuyita muyaaye naye Walukaga twalina muntu gwe yali akubeka jambye ate muntu gwe yali abbye ne bano babba ssente z'omiwa omusolo ne bazirabira obulungi bwe babbye ne bazireka ne mu mmotoka ne baakanaabe ne babba kati nno abantu bagamba titukwetaaga Segona nyongera okujjukiza bannayuganda nti omukulembeze yamaze okufulumya kaadi abagenda otukwatira kaadi zaffe eza NUP newankubadde nga wakyaliwo ebitundu ebitannaba kumanyikwa kwani ani agenda okufuna naye mbadde nsaba bannayuganda tuleme okuyisaamu amaaso omukulembeze waffe kyatugambye bw'abanga atugambye nti Mathias Walukaga gwe tugenda okugenda naye mugakatona mugugu tulina okulemerako tetuweesiga muntu oyo azze ng'ali independent njagala kubabuuza mwe bannayuganda okuggyako nga muli mu kwemamaaza bwemamaaza omuntu ali independent ogenda muloopawa ng'alina by'atatuukirizza era mulowooza agenda kukolera kiringa okwesiga owa bodaboda nga talina stage n'omutuma akutwalira empuuta yeewaka bw'atagituusa ng'omusanze ku kkubo mugakatona muggulu ogenda muwawaabira mutya nze okuwa owa independent lwakiri nkawamu ow'NRM nemanya nti akalulu kange nkoonoonye naye sigenda kuwa muntu ali independent kalulu kange kobeere ng'osula nange kobeere ng'oli maama wange kobeere ng'oli muganda wange ekyo kyensaba bannayuganda mwenna kye tuba tukola eno struggle tulina okugimalirira n'abakibiina tolina gwogenda kukaabira bizibu byo ng'obikaabira wa independent akabonero keke katya mbu yessaawa agenda kukolera ki ambuleera waggulu tewali muzannyo ndowooza owulidde abo baana abali ekyengera togenda kubalimbalimba basudiya kubatuuza mu kitavu kyo gwogenda obba essente z'omiwa omusolo ekinsanyusizza nti n'abakulu abali mu nsi muno Kyagulanyi bamutegera engeri gy'azannyamu omupiira nti abo bonna abamwesimbyeko Kyagulanyi abali bamugala omuzanyisa emizannyo gyabwe bo bafunemu tebalina bagenda kumuyita
bagenda kumaliza nga batomedde bagenda kumaliza nga abambudde ate nga akyabambula